abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Uganda erina ebyafaayo eby'obutassamaanyi mu nsonga z'okusomesa ku by'okwegatta. Ojjukira omulamwa gwa ABC, Abstain, Be Faithful, Use Condoms mu myaka gya 1990. Eno y'enkola yasinga okukwatayo ku nsonga z'okulwanyisa siriimu mu Uganda. Oluvannyuma eby'okusomesa ku nsonga z'okwegaddanga ne biwerebwa. Naye we twogerera ebintu byakukyuka, Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yakukkiriza n'enkola y'okusomesebwa. Neetegese okulaba eno engeri w'enaateekebwa mu nkola. Okumala emyaka 2, bano babadde bayiiya engeri gye banaakikolamu, era waliwo ne bakafulu abaagala okubeeyungako okusobola okukituukiriza. Naye olowooza tebayingirirwa ab'amadiini ne bannabyabufuzi? Si lwakuba bano bakolera wamu n'ebitongole ebiwera, bano bayiyiza obukodyo obw'enjawulo mu by'okusomesa, nga buno bwakukozesebwa ku bayizi ku buli myaka era n'abaana ba pulayimale baakusomesebwa. Okusinziira ku ba Daily Monitor, abafuna embuto tezitera kubeera za kyeyagalire era n'obulwadde bwa siriimu bweriisa nkuuli. Era yandiba ensonga lwaki abayizi balina okusomesebwa okusobola okwekuuma. Ne mukyala Janet Museveni agamba okusomesa omwana ow'obuwala oba osomesezza eggwanga ekintu kyonna kye tusaana obutawakanya, kuba abaana n'abavubuka bwe baba basomeseddwa kiba kiyambira ddala mu nsonga z'okwekuuma. Ekyo kituufu. Mu kifo ky'okuwakanya kuno okusomesebwa ne tudda mu kusonyiwala, ke kaseera tutandika okukyogerako n'abatamanyi basobole okukola okusalawo okutuufu. Era we twogerera kati Uganda yeetegese okusomesa abaana ku nsonga z'okwegatta. Okusinziira kwa alipoota ya United Nations, Uganda yeesinga enguudo embi mu buvanjuba bwa Africa. Era bw'oba otambula oteekeddwa okutunula ku ddyo ne ku kkono lwa nsonga obubenje bugwawo kiro na misana. Mu Uganda abantu 10 bafa obubenje bw'ebidduka buli lunaku lwa nsonga baddereeva bavugisa kimama, ne gavumenti nayo tennaba kuddaabiriza nguudo bulungi kuba enguudo nnyingi zikyalimu ebinnya, emmotoka zitikka kabindo ne boodabooda zivugwa bayiga. Enguudo za Kampala zijjuddeko omugotteko, ebidduka bibula kulinnya bantu ku bigere. Emyaka egiyise obubenje bwa pikipiki buzza bukulira ku sipiidi ya girigiri, era leero bututta obulamu bw'abantu bangi. Buli mwaka abantu 3,000 bafa obubenje obumalawo ssente empitirivu mu kujjanjaba. Bakakensa bagamba ensonga eva ku nguudo embi n'okuvugisa ekimama, era pulaani ya gavumenti yakolaganira wamu ne UN, naye era tewali pulaani nnambulukufu ku ngeri y'okkumya obubenje buno. Leka tusuubire nti banaabako kye bakolawo mangu ddala. Leero tukuleetedde eggulire ery'enjawulo nga lino lya mutuuze omuzira ataasizza ekika kiramba. Goberera MC Loy n'eggulire lino era tosubwa yadde akagambo. Wetegereza ono bwongo bw'oti omukenkufu onakumya ebyobuwangwa by'abakiga. Erinnya lye ye Festo Karemera. Ku myaka 93 ono akyalimu embavu era akola n'amaanyi ku nsonga z'ebyobuwangwa n'olulimi. Ono muwandiisi, edita era mutabuta, naye ekyokuwandiika obutabo mu lulimi olukiga kye kikyasinze okumukolera erinnya. Karemera yazaalibwa mu 1925. Ono kawonawo wa Ssematalo owookubiri era akyali mulamu. Yalemera mu by'okusaka amagezi n'okusoma paka kutuuka mu Takers Teachers College. Ono yeerabanga omusomesa eyakuguka mu luzungu n'ennimi enzaaliranwa, naye yali ayagala kuba muwandiisi kw'ossa n'okukuuma ebyobuwangwa by'abakiga. Awandiise obutabo obusoba mu 2 era kimukoledde erinnya, era waliwo n'engeri endala gy'agabanamu amagezi n'abalala. Mu 1975 yaggulawo myuziyamu y'abakiga okuyamba emiti emito n'okukuuma ebyobuwangwa. Byakola okukuuma ebyobuwangwa bimukoledde erinnya, era aba UCU ne ssettendekero ly'e Makerere bamusiimye, kw'ossa n'aba Local Government Ministry. Tukikoonamu era tuyozeyoze mwami Festo Karemera olw'ebyo byonna byakola okukuuma ebyobuwangwa by'abakiga. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Owaaye labako ku kyokulwanyisa kyange eky'amaanyi ag'enjawulo. Ha! Ekiwa kijjeewa. Nakiraba mu firimu y'Abasenego. Bano abakozi ba firimu bakola firimu z'abantu abalina amaanyi ag'enjawulo, ziyite firimu z'abasupahero ng'ezo z'omanyi, naye nga si Black Panther. Bano bo bajeti yaabwe ntono. Mu 2015 baafulumya firimu The Legend of Sandoman. Firimu eyalinga ekyokusaaga mu z'abasupahero naye ng'abantu bagyagala nnyo. Firimu yatandika ng'ekyokusekererwa naye kati yakwatayo. Erina abalabi 29 era ku YouTube yeekoledde erinnya. Omusenyi ow'erinnya yo yalina amaanyi ag'enjawulo era ng'alwanyisa abazigu ng'akozesa sapatu erimu amaanyi ag'enjawulo. Enagibakuba ku mutwe ng'ekyokulwanyisa ekyenjawulo, ekintu ekisese nnyo. Baproducer ba Sandoman bali serious nnyo era tubayozaayoza okutuuka ku mawulire ga BBC. Jinjak 2 y'omu ku baproducer ng'era ali wamu ne banne bakola akatebo k'abantu ab'amaanyi ag'enjawulo ke baagatta mu firimu okugifuula ey'enjawulo. Mwene engeri gye bannyonnyolamu olugero n'obukodyo, Sandoman ye firimu eraga nti ebya sinema mu Afirika byakukwatayo ewatali kuyambibwa balala. Zino pulojekiti ez'omwoyo ziraga essuubi ly'enkulaakulana mu firimu z'Abafirika. Nga mu Uganda tukyanyumirwa firimu z'amasasi okuva mu Hollywood, Senegal era ba Sandoman ng'akanyuga sapatu okutaasa abalala mu bulungi.
kati obutambi bwa Sandoman we buli nnyo gula buguzi data weyunge ku YouTube ne Sun Network obote buliro era onyumirwe firimu ezikoleddwa abafirika abakola ennyo. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. yes goberera engoma Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. yes goberera engoma